To know, and this is serious, whether the leader of government business has not been arrested. So we report to police that she's here because we have a civic duty. People that police is looking for to report when we have seen them. Ng'okunoonyereza ku mivuyo mu yafeesi ya Ssaabaminisita ku kyagenda mu maaso naddala ku nsonga y'amabaati abanene ge baagabana agaali ag'abantu b'e Karamoja abawejjere. Sipiika wa Palamenti Anita Among nga y'omu ku baafuna ku mabaati agoogerwako ategeezezza nti agenda kugula amabaati agazzeeyo mu yafeesi ya Ssaabaminisita okudda mu kifo kyago ge yafuna. If the iron sheets were meant for Karamoja, not for Babukide, I have taken a personal decision as a leader that since it was not allocated to my district, but also the iron sheets were given already out, I have decided to buy 500 iron sheets and give it back. I have sent my personal assistant to take back the iron sheets to OPM. Kyokka ababaka abamu mu Palamenti balabise nga si basanyufu ng'era bagamba nti abaatwala amabaati balina okukwatibwa batwalibwe mu makomera. Abalina kubanga babiruzire kuba kati nze lwayero eggulu sala byonna bangi ate nga tulaba ndi poliisi eyisa ababbi amabaati nolwayero simulabika okubuuza sipiika Nabbanja abamusibye neewunyiza nnyo sipiika nga ati banaa kumusiba kuba nze wendabira ku Nabbanja ngenda kukubira poliisi nti suspect ali wano. Zoe Bakoko Bakolo yali minisita wa Jenda n'adduka kakati tuyinza kukkiriza abaminisita balala kudduka. Shembadde mbuuza nti tumulabirako tebanamusiba kuba mbadde ndowooza nti kati oba bamusiba ekyo kimuganya okujja mu Palamenti. Okusooka ndowooza sipiika aluddewo okuzza amabaati njala kumwebaza ogakomyeyo naye aluddewo buli kubanga nze mbadde mbaga nti abantu abali ku amabaati eggulo neggulo nakyese sipiika yagambye nti abantu tebalina musango nga mbuuza obuwa because obuwa naye suspect lwaki bakyayogera gye tuli sipiika naga nti tebalina musango tewali buzibu. Olwayero twala bafe babukofiira mu court martial bano baminisa bandi bali mu court martial since yafuka order of the day abantu bakutwala ne kuba bo babbi abantu nga bali bibadajana n'ekyokubiri ekibuzo ekiriwo nti abafozaayo kiruwa mu mateeka agaffe kyewabbi ekyo zaayo kati obuzibu abasi tekimatalingo wagateeka ku ssinzizo wagateeka wazimba byumba bya mbuzi nga abamu oba buli kyewakolamu okimatalinga nti olina okuzzaayo kyewabbye kasoba mu possession ng'okuumye ekitali kikyo oba kiwafuna mu bukyamu kati okunoonyeza kutwaliramu eyagafuna eyagagaba eyagavuga n'eyagatereka. So ono Kasaija yagamba nti yagasanga wuwe bwagasanga wagazza so Kasaija obeera mubbi so kakati no buli muntu yenna alina amabaati agakole ki agazeeyo bonnambiro naye twagakulaba ne IGG nga kuluna aruma kunoonyeza okwo kati bano abantu bazze emisango ebiri gino gya poliisi mirala ezo criminal case naye mabayo negulwa omusango gw'okubulishinga leadership code ebikusuubirwamu ng'omukulembeze okozesa ekifo kyo mu bubi n'okozesa ekifo kyo okwekkusa wekka. Sipiika ekyokuzzayo amabaati kabona ak'enkukunala akagamba nti ye ambaati gabbiwa bubbwa n'olwekyo yagawa sipiika avunaanyizibwa okuba nti yabbira omukulu amabaati ne sipiika nnyanda muteeka ku nninga ompooti ebintu ebibbe okunyonoonera erinnya mu nsi y'abagunjufu yatibadde kibeera bwe kityo ompooti ebintu ebibbe okunyonoonera erinnya akangavulwe abonerezebwe wasina kindi alizayininge awummule. Kinajjukirwa nga poliisi ku bbalaza ya Ssabbiiti eno bwe yalaga nga bwe yatandise okunoonyereza ku mivuyo gy'amabaati era nga yalaga nga bwegenda okuyita baminisita abaagatwala so nga n'akakiiko aka Palamenti ak'ensonga z'Abapulezidenti kakyali mu kunoonyereza ku nsonga y'emu eno.